Endobeso. Kuchenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Komite FM kale ngende ku Endobeso. Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso wangambye nkukubireko. Nayi Mukunja je bale kusebo. Kali nyabo. Nange sinabadde nkugamba. Nti nino omwami wange. Yangulira ka Poloti. Ka Poloti kayangulira kali waneno Kyengera. Naye nafunye abasajja bajje bazimbewo batandika okuzimba. Naye abasajja baganye okuzimba. Ate lwaki? Mu Poloti mulimu akapanda akalaga not for sale. Ya kati obwedda nkubira omwami wange mukubira. Naye takwata. Kati wayiseewo mwezi guyiseewo mulamba. Nga mukubira. Takwata paka kati. Nginkubentya. Kuki okuzimba waawo oba akapande nkajjemu. Ate abazimbi baba bagambye nti alina okukajjamu ye yagigula. Kakati kati omanyi kye tuba tukola? Sebo. Eno ennamba gye wampadde yani? Ey'omwami wange. Omulinamu abaana? Simulinamu. Kakati kale kati gwe kansooke mukubire tulabe ye kikyagamba. Kale sebo nansanyuka nga ekituufu. Beerako. Kale sebo. Kushinta buli ky'omuziki ekisinga. Alo? Mwami Musoke. Alo? Mwami Musoke ompulira? Nkuwulira. Ani ono? Wasuza otya ssebo? Yendi ssebo. Oli otya ssebo? Gye bali? Kale nawe gye baleko. Ati kakati mbadde nina wano endagaano y'omukyala. Ogwo wagulira akapoloti. Gwe nagulira akapoloti? Wangi? Omukyala gwe nagulira akapoloti? Obadde ogamba ki? Anti mbadde twagala kateekamu akasigo ke buzigo bubiri. Mukyala ky'oba oyo ate. Mukyala wamugulira saidi za wano ku Kyengera. Mubadde mwagala kola ki? Tubadde anti kati yampadde endagaano. Naye nga ate ku Poloti kwennyini kulika akantu not for sale. Kati mwe muli bazimbi. Kubanga mubuuzizza kano ka not for sale kako nti eyagingulira yeyakateekamu kati amateeka golina okujja okajjemu. Mubadde mugenda kukola mutya? Tubadde twakayiwawo musenyu. Kati nga omwana azeeyo kunona mataffaali naye nga twagala okutandika okuzimba nga kano kavuddewo. Kati obuzibu obuliwo eyateekamu akapande ako ye nannyini Poloti eyo. Yateekamu akapande nannyini ati nannyini Poloti gwe wagigulira tuli naye wano. Esimu ogitadde mu lawudi?
kati goli musajja munnange nkubuulire ebyo byali bya kifere. Kazi yogera nakyo nga njagala kibeeko kigira ne kyebuzaabuza kingamba kimanya mukifundire we kibeera kakati nga njagala omupiira gugwe ate nga kyo kikola nga kyebuzaabuza. Poloti si yange era yateekamu akapande ako byali bwe kitwale nti bya kifere. Kati tutaddewo ate kati matiriyo anti kebageza ne babakwatirawo bukwatizaawo mubijjeewo mangu tebageza ne babasanga nze nali njagala kwegatta bwegasi ekyo bwe kebageza ne babakwatirawo awo naye musoke kakati omuntu kakati ataddemu ssente ze atumbuulira ebyo naawe ate kati matiriyo waliwo amututte mumugjeewo mumutwale wuwe kebabakwatirawo ze mbabuulidde. Kati yaani twogere naye simumanyi namumanya simanyi na nannyiniwo awo wemulaba era bebakwatirawo mumanyi toddamu n'okuba ku ssimu yange kye nali njagala nze kyaggwa. Wali oyagala ki? Nze nali njagala wangi? Halo? Mukulu? Nyabo? Bannange Mukunja. Omusajja aliridde ebintu byange ku bwereere. Buli ayagala nga okwegatta ng'ajja. Abasajja muli bazibu nnyo. Natuuka n'okundiira ku looni. Kale. Tokaaba. Ebyo bibaawo. Abasajja bazibu. Tofaayo bibaawo guma. Bane siira engumira ndira bwereere. Kikulu naawe wateekamu obugayaavu. Tebugayaavu neesiga omuntu oyo. Wamwesiga. Namwesiga omuntu oyo. Ekitegeeza yandiiranga ku looni. Kale. Mukazi munnange kaaba mpola bano abasajja boolaba ajja amaze okuwandiika nze nguyita muzannyo script atuula wansi asooka n'akusinkuna omulundi ogusooka bino bwe mwogeramu bwakuyiga bye munnange bwe muli akamere amanya ekikuluma kati ono obuzibu bwe bwali bwa nnyumba n'ategeera nti bwe muyirawo omubiri ogw'ekiyaayi nti agenda zimba ebintu mbimaze kati n'atambulira ku script ng'olabye akuyirawo omusenyu nkera n'agukima ku biiti fama Endobeso mugiwulidde mwannyinaffe ali mu maziga era munnange ne mubeere sitedde ali mu maziga agamba nti omusajja kyamukoze gw'okyogerako ki bannange banagasi ambasada wa Baruli nakasongola gyendi omukyala takyalina kyakuza nawanakaaba nawanaseka ate wakyali kyakuza amanyiito muya yamusinga amagezi Mukunja nakatya n'amooti yenze birungi ebiwambo ne Mukunja munange omukyala agume kasa ategedde nti omusajja mufere ekintu kyannamuzaalira mwana kyakola naye aline ku kyawa kati agwesonyiwa aguddukeko ogwo ogufere nsigadde birungi ebiwambo. Abasajja ennaku zino baafuuka abalala abakazi tulina okwebeereramu ne tuyiga n'okukola bannaaye tukole tuve ku ebyo ebyokulowoolereza mu ebyo ensonga lwaki olaba bakyabaliira looni bannaaye tulina okwebeerera mu muuku abakazi tuzuukuke ate tufungize tukole muuku abasajja bafere kale laba ekyo kyamuba kyamufera kyaliira looni mama Fadi kulukuli roodi mama Fadi erukuli bannange ate eyo omukyala naye atulekemu omuntu akugulira atya poloti n'atakuwa ndagaano naawe n'oteekawo n'ogamba mpono mbuyanga olidde nga tolina ndagaano abeeremu ngaagala nnyo mama muteseka kye okuntebe roodi ntumidde buli amanyi ate ke banaakwata kuggwe olowooza zino endagaano ze bacupula nze nyina gwe mmanyi gwe baaliira ku looni nga ya mmotoka ne kaadi bamuwadde nga ne kaadi agiina naye nga si entuufu basooka kwavula ennamamawokota naye bamuleesa Endobeso eno Mukunja enkutte omumabiro kubanga
Akakazi kakabyanga emmese eri mulabba waggulu naye naawe emmese eri mulabba ogimanyi. Abasisimusi mwebale kutuweereza bannanga abasajja awo we mutuuse mutandise n'okwetimako ebigambo nga muli baavu balunkupe munno mubuulira amazima nti sirina ssente naye nkwagala mukazi munnange kaaba mpola abantu baba kwabudde dda Namirimu Esther.